the miss. Program ya feno eya mami eyakolamu ku Delta TV tukole jukira nti wera obulwa mukaaga sawa ziberemu mpaka 2 ngagikuweereza yenze Sharita mazima wavu ngambera ku Sharita's by the world wetwambaliza abagole buli kika kya lugoye eky'omugole ky'omanya ate nga tusomesa n'abaana enviiri batandikira ku mitwalo 10 n'omukolo gwonna mu kaseera kano mukwano tukyagenda maaso n'omukyala Miriam nga ononno yenanyini company EYAKOLAMU Investments nga bakola muzigo tuli naye nga tunyumiza olugendo lwe n'okubeera nti ate musomesa wetwagendedde mu mulango yabadde ali mu kutubuulira nti bwe yayingira eno okubeera okukuuma abasibe ate munange nayagala environment ebintu bye byewuunyisa omuntu yandibadde ate atya buti okubeera ng'ali mu luzira era nabogamba bakwana bange benna bengamba mbeera luzira lwaki obeera luzira toyina walala sirina tabu ki ekyasinga okwagazisa okusigala eno basomese waliwo obwetaavu nga nasanga nga beesomesa bokka tebalina musomesa wabweru ate omanyi bweba oba musibe oba otolina nga bitabo byetaagisa okuyita kati bambuulirako omanyi nesanga nga tebalina liitu kya kusira basi ne bangamba ne English bali beesomesa ngamba nengenda ku welfare officer nyambuuza oba nsobola ku volunteeringayo nembasomesa olina omutima kubanga ekigambo volunteering kitegeeza ogenda bakolera ekyo kyebakola naye nga tebakusasula obulamu wali obujjawo okubeerawo ali nkyagala nakugambye njagala to see someone better ndowooza maybe it's a calling kubanga natuukayo obwenti nengamba genda ku volunteeringa nsomese eri bwe bagaana nga nzijja wano mbeera wano era kyekyabaawo bwe namala exams wayitawo weekend emu nengenda nengamba mukama wange ku Crane High School eri naali full time nemugamba njagalayo olunaku lumu ngende nsomesa eri eruzira naye kubanga nalina responsibilities nyingi ndi mu library ndiwa nagaana kati ne-resigning bane tosangika ng'oresigninga omulimu ogw'essente osobola okudda ku gw'obwereere nalifuna sente emitwalo gyange 3 ezo sente nyingi 2007 it was enough money ne-resigninga nentandika ku volunteeringa wano wali obeerawo otya nga tofuna yadde 10 not business that is around that time I started business okay. kati biri nabibeeramu ebya bids nenkolera abagole nenkola kati bwe nafuna neri Crane High School nali nfuna cut time kubanga nze saagala kubeeraawo nga nkolera abalala ekala kulaba nga nekolera ate nfuna akasente kange akavudde mu ngalo zange mu ntuyo zange nali ngenda ku movies nentembeyo ebyo bids ebyo olaba ng'obitwalira mu nsawo mbitwalira mu nsawo nenkola buno obukomo earrings obulungi nengenda kwakamwesi n'oguza abaana nevayo nase ng'olunaku ayinza kunyuka na mmeka oluusi 5 which is fine kuba ezo ozigatta nti bwebeera nga lunaku ayingiza 10 times 30 days or 25 oba osinga omuntu abadde eri kati bwe na-resigning eri nenfuna time nendaba bids tezigenda kukola ate nenjigiriza abalala nenjigiriza abantu mikwano gyange kukyakiwa ntuuka akatale nga sikalaba nga buli omu ali mu bids waliwo time abantu bakolera bids nnyo kati nemala nenzibaamu nentandika omuzigo naye nga ndi n'abasibe bange abasibewo first time yali njagala kati nokubuuza ebintu bingi njagala kubuuza lwaki watandika omuzigo njagala okubuuza experience yali etya ng'oyingidde mu kiraasi mu basibe it was a good experience kubanga nasooka nentuula n'oyo welfare officer bamuli bamuyita Mr. Kagambo nga
he's a reverend kati nasooka nankansolinga nangamba olina kukola bwoti tolina kukola bwoti kati I knew the don'ts and the do's kati before I went to class nali nsooka kusaba even now before I go to class I pray. Lwaki osooka kusaba? Because it's not a normal environment. Yes. No, okumanya nti oli mu bazzi b'emisango. Bazzi b'emisango tomanyi. Oyinza okugamba just a word and it puts them off. Kubanga already they are hurt, their hearts are not. They are hurt, they are incarcerated. So tebali in the normal setting. Kati oyinza okugamba kagambo just one word and they don't want to see you in class. Kituufu. Ne baga fuluma. Tebayinza kukikola naye maybe bakuloopa oba otuukayo ne babeera off n'olaba mind nga it's off. Kati olina okusaba ennyo by'oyogera ng'osomesa ng'obahandolinga oluusi otuukayo nga they are not interested in studying, you just cancel them, you cancel n'wabuuza muli mutya kati tukole ki, how is my subject, ng'ebyo olunaku ne lugwa. Naye totya? Sitya. You're brave. Oli brave. Sitya. Emisango gyabo obeera ogimanyi? Bali manyi obeera ogimanyi nti oyo student gundi. Nze ngendayo nga ndaba oyo muntu student like any other student outside. Ngendayo ne positive mind, nina okubaagala. Kati bwe ngenda misango mba ngenza walala. Oyinza okutandika okubeera biased. Biased. Ate biased nobeera ne negative attitude ate byesa bigenda kukosa omulimu gwange. Kati ngendayo nga mbaagala nga ndaba oba friend high school oba wabuto bawawa. Yes, at the back of my mind, manyi bazi bamisango. Nayo tebinkwatako. My work is to change them, to make them better persons. Bwe musanga wabweru nga yavaayo nga ye better person, awo nga nsanyuka. Bambi, naye tebakwana. Kubanga babeera bisajja bikulu. Basajja bali nomu. Kati bawandiika ebbaluwa. Kati waliwo yali akuwandikiddeko ebbaluwa n'awandiika atya? Nnyo ate nnyo naye siroopangako n'omu. Kituufu. Kubanga I handle them. I'm trained to handle that counseling, you know. Sooka ombuulire kale erinnya oyinza obutatugamba naye yawandiika atya mu bbaluwa yagitandika atya? Waliwo actually yambeerako nnyo n'agamba yali ampita mukyala we kubanga mukyala we ndowooza yali Miriam kati ampita my wife. Yawandiika dear my wife, I love you, I love the way. Omusibe. Kati ne mukansolinga ogwokubiri ne mukansolinga nenda kati ngolo mukansolinga ng'omugamba biki? Mugamba asooka some asabinga sentence ye ne mugamba married ne bw'obeerawo tugenda kusobola ng'ebyo naye ne mugamba ekyandeeta mu prison is to make him be a better person. Kati we musanga aweera nga alina certificate oba agenze kukoosa endala nga nsanyuka. Nabo bantu. Oba wandika kulabo ne bakanyugayo akagambo. Ebyo tebabikola kubanga bali machuwa. Naye bawandiika ebbaluwa ng'omulala n'ava mu kiraasi endala n'ajja n'atuulaawo n'omuleka. Ngazze muyiyo. Ngazze kutunuulira butunuulira. But at the back of my mind engamba bwe kiba kimuyamba it is okay. Bwe kiba kimuyamba ku busibe it is fine. Naye nkubulireko I can see it's your calling. Kubanga olaba ebintu ebyo tebihandulingika. Abalala beera avuddeko wayo musiba nkwana kibiti. Nabo bantu. Ate kuva ewe wabweru by responsible persons. Yes. Very responsible. And oluusi tubagyeyo wansi mu primary kati olaba gyavudde nekyagenda ng'omulaba nga mwana ye musajja mukulu naye you've seen his progress kati osobola kugamba genda ebyo biki. Olina bye wali osanzeeko wabweru nga basomesa? Bangi. Ne bagamba ki? Ne baneebaza. Abamu bampa sente bamu akuyimiriza ku kintu n'agamba madaamu wanyambako nali ndi bwenti kati laba ndi bwenti nakuwako ku sente. Ne bw'aba atakubadde sente nga tazina obuusu mbawa n'agamba nakatandika ndikola bukino nemwayo ng'omutwalo 2. Kati abantu abatulaba bayinza kukola batya okwewala ekkomera?
Most of the time abangi abali eyo tebasoma nnyo okugenda waggulu baagaana okusoma abangi kyoba olaba tutandikireyo ku P1 omuntu talina kyamanyi kati number 1 abazadde basomesa abaana tebabeere strict nnyo kitandikira kufa abazadde basomesa abaana babeere strict babayigiriza emirimu kikubeeraawo omuzadde n'okola omwana n'omuleka eri oba tomanyi gurupu gy'alimu kati kutiriza abazadde babeere ku baana nnyo tebabeera kukola olaba nze n'emirimu mingi naye ngenda kusomero nenkomawo wano nendaba abaana nentwala omuzigo oba nempa safeboard oba nenkola nenkomawo wano kugamba abaana n'obawa ku budde because it's the first priority my children are first priority kituufu kati ng'ogyeko responsibility y'omuzadde okuyambako omwana omusomesa asobole okubeera nga abeera exposed yeewala ekkomera bw'aba ono nga teyafuna chance kusoma ye ayinza kukola biki ebiyinza omuyamba okwewala ekkomera bakola ebintu kubanga bangi like nga robbery you go to rob because you don't have kati olina okubeera okwebeesawo ng'omuntu ukole n'engalo zo even if you're not educated wali omukwano gwange wakola ku petrol station ayeera namujjako aba conductors taxiwadi nga eri ali mu njayi naye nga mulenzi olaba nga alina future naye buli kasaba mpayo ekikumi sister namugamba bw'ova wano mu drugs nenkusanga ng'olina kyokola genda kubeera nga nkuwa seeti kati ayeerawo ku petrol station mulenzi nga wa 2025 kati ayeera angamba eri yavaayo naye ayeera ne bamuwayo seeti nange bwe musanga muwayo seeti olaba ng'agenda ateerera kati babeere nga balina kye bakola si kugenda n'olaba oli yapakinze emmotoka n'ogamba ono kangende kigulewo nzibeyo kano oba ntwale kano tulina n'abakazi abakoze emisango egy'enjawulo abakazi bayinza kukola ki nabo okwewala emisango egyo gye tuwulira gye bakola egibasibisa abakyala ekisinga obungi omanyi tubeera nnyo awaka n'obeeraawo n'olowooza ennyo oluusi omusajja takulekedde ssente nawe n'obeerawo n'obulera engalo weekolere sente that is one at least genda mu bibiina by'abakyala seebyengayo obusente tulina ekibiina ng'osebyenga 1,000 ebibiina ku kyaki 1,500 omutwalo like kyosobola kati bagende mu bibiina tebabeera waka nnyo n'abeeraawo n'alowooza ennyo bw'obeera munaye ng'oli waka olowooza ebintu bijja like kati yafunye omulala ate biki ng'obeeraawo tolina gosharinga naye kubeera mu nnaku yo ekivaamu maybe ng'ozisa omusajja maybe ng'obbye maybe ng'okuba omwana wamugjawo like those things kati bw'oba oli busy emisango ekendeera kituufu bw'oba oli busy ng'okola sente zo omusajja bw'aba atakwolega kasita nkola nsobola okwegulira akazigo abakyala bo beeyisa batye nabo basoma nga bali wane mukomera basoma classes basoma boka n'abasajja boka oba handling otya aba abakyala nakyala manye tuli emotional kati bo bakwata mpola bakansolinga nnyo ate nnyo lwaki kati omukyala bwazukuka like one day nawulira ebiri waka just alone maybe omusajja we yagenze maybe yawasiza just alone can make her drop out of school kati olina bagamba naawe oweereza examples zo ng'omuntu bise mu kino nenkola kiri kwebeesaawo kati olina obagamba bwe mba mutasomye munagenda mutya mu kooti kituufu ani agenda abawozaako kati mulina okufuna that confidence ne English enabatwala mu kooti muve mu kooti maybe mufulume wabweru like that webala omulimu nnyabo tudda wano ku bizinesi yaffe ey'omuzigo wagitandika otya era kyekyakuleetera okutandika bizinesi eno okuva edda nazaayibwa mu muzigo gaffe nga tulya muzigo tetumanya buto twali tetumanyi buto kati maama waffe yali afumba muzigo nga tugenda ku ssomero naye bw'otuuka ku ssomero nga ogwaffe abalala gwe baagala nga bagwagala nga guwunya bulungi nga gusooka
okugwamu ate n'obeerawo nga tosobola kulya gw'abalala ng'owulira si gwegwo kati bwe natuuka eno e Kampala nenoonya omuzigo maama wange bw'aba atampadde omuzigo gasobola kugula muzigo ogula ne gukusobera ng'olaba si muzigo oguyinza n'okulwaza era kati ng'olaba guli gwa white guli nga blue band ba cowboy kati bwe natuuka nenfumba omuzigo nga maama bwe yali agufumba tugambe mu ngeri eri traditional thank you kati bwe nagufumba nempaako landlady wange mukwano gwange nnyo bamuyita Sarah Cairo Mrs. Sarah Cairo ne kati akyabula kati nagwagala nnyo nagamba fumbiraayo ngenda kugulako nfumbiraayo nsendinga omuzigo nengukyembalala eyo nengufumba bulungi nengupaakinga nemuwa nawaako bakwano be olala yansaba kilo 2 oba 3 netutandikira awo yali first customer wange kati kubanga mukyala muyonjo nnyo atali classy ayagala ebintu ebirungi bwe nalaba nti agwagadde nengamba kantandikire wano n'otandika nentunda challenges ki zewafuna ng'otandika business eno challenges zaali nti waliwo omuzigo ne kati waliwo omuzigo nga guli substandard ku market ng'ogugo ogambe then I started with 20 ng'ogamba 2 waliwo ogw'omutwalo that was the first challenge endala yali nga my friends even my family nga tebasobola kukikkiriza nti graduate otunda muzigo okikakasa tebakyagala ne mami wange namugamba twakusomesa Makerere ogenda otunda omuzigo e Kampala naye nze nga munda nga nkiwulira nengamba Sarah madamu Sarah watuusa ogwagala n'abalala bagenda gwagala madamu Sarah ow'olujjanja ow'olugezigezi omuyonjo ennyo wagugezi naye nga muyonjo nga mumanyiko ekyobuyonjo ate ng'ayagala ebintu ebirungi nengamba ngenda the package was not good, was not this. Natandika n'obudisho bw'ebbeeyi ensaamusaamu. Nentunda bwenki bino bitandise kati nga ngenze mu UNBS. Okay. Birungi ki by'ofunye mu business yeno? Ebirungi concentrating on business was there these 2-3 years. Kati sinaba kufunamu bingi naye kubeerawo ng'alina ssente zange ng'omukyala tokaba bwavu tosabiriza Sharita tasobola kubeerawo nga sirina ssente kituufu n'okubeerawo ne ssente zange mu nsawo naye omwami nawe waba tampadde leero naye manyi ng'alinako enyina ngenda kutunda omuzigo nfunye ate naawe omusurprising agenda osanga ebimu ng'obukoze ngambye mbikoleera kale nyabo ate ekirala omanye okubeerawo nga bizinesi yokka eyekola oyinza okugula kilo 5 sente ezo nga zivudde mu bizinesi kiba kitegeeza eri mu kwebeezaawo kate n'ekirala ndi mu kuregisteringa bya UNBS naye zonna nga zivuddewa muzigo ate tebasobola butakuwa. This is so nice. This is so nice. Thank you. Kale nyabo abakyala abaliyo nga baagala okubeera nga ggwe eyise batya kubeera nga nze like obulamu olaba nga buze butambula ojja olinnya ladders ate ng'okyalabika bulungi bayinza kikola batya? Number 1 beekirizeemu nnyo kubanga nkulaze nti waliwo challenges even with your family. It can be your family, it can even be your husband. Agamba abeera waka ate ng'akyagala bambi naye tasobola kukola sente zonna ng'akuwa ebintu kimu kyoyagala kati beekirizeemu bamanye bategere talenti yawe oba oyagala kufumba okufumba okwo osobola kujja mu sente oba oyagala olina art genda mu decoration gendako ku ka training bw'oba ondabye oyinza okujja nenkuyigiriza okukola ribbons buki nange bumanyi olina cakes wali osobola kukola cakes waliwo abakola knitting waliwo abasiiga ebifaananyi. There are many things banoonye kye bakola kwebeesaawo. Omuntu yandirowoozezza nti engeri kati gy'olina kampani eno buli omulimu wandibadde ogutanda oconcentratinga ku kino
Lwaki oli mu bikola byonna? Sisobola kubanga eno business tenatuuka nga buli kimu ekimpa. Kati omusaala gwange ngwagala ate waliyo ne calling. Nga mpulira nakati mpulira nnina okugenda. Ono briefing abaana b'esifo. Okubriefinga kati omutima gubeera eri naye ogwadde njagala business naye omulimu gwange ngwagala. Kubanga buntuusiza wano wendi abasibe abo bensomesa bwenzija award to get an award as a teacher out of 500 teachers. Wafunako award? Nafunako award. Ndagiraba. Bakurankinga batya? I was among the best 12 in the country. Yes. Okay. Yes. Naye nga bano be basinzira kulaba ngeri gy'osomesaamu abasibe. Okay. Yes. Kati n'okulaba nti mbalansinga n'amaka ng'omukyala nga maama ndabe nti waliwo nkola timetable nemanyi ngenda kusupplyinga ngenda mu class sawa bweziti ngenda kujayo omwana sawa bweziti like that. Kale nnyabo bani bw'oyagala okwebaza bakuyambyeko mu lugendo lwo luno olw'obulamu? Okusooka ne baza bazadde bange banfaako okuntwala ku ssomero. Taata wange yanfaako nnyo like favor that has grown. Like I'm favored when ngenda wona muzigo like favor is all over me. Kyava ku bazadde bange. Omulala nebaza kale family yonna njebaza kubanga bambeereddewo basista bange. Then oyo landlady wange bamuyita former landlady n'avaayo nga nzija wano mu prison. Bamuyita Madam Sarah Kairu nakati akyampagira. Yebale nnyo bambi. Yampa omulimu my first job bamuyita Mr. Peter Birungi, the director of Crane High School. He's also my customer. Oh, bambi. He didn't take it personal. No, he didn't. We remain friends. Mpagira nnyo atwalira ba students be. Yeah, agula nnyo omuzigo gwange. Mulala nebaza my husband abeereddewo nnyo supportinze nnyo mu business. And lastly the Commissioner General of Prisons. Okay. Tubeereddewo nnyo nga abasomesa ba prisons. Yeah, natuwa accommodation. Manyi balancing at least. Ate customer wange. Ndoza omwongeza. Sisobola. Mwebaza nnyo nnyo bambi. Yasanga nga yakuyarawo omuzigo n'agamba so you can manufacture it from home. Nemugamba yes, I do it from home. Mukulubi y'abashaija. Yes. Bambi. That is very good. Continue, go ahead. Katuyagugula what nensanyuka nnyo. I know. Munayo ku boss wokuwagira. Kiba kirungi. N'abalala most of the prison staff like they bajja wano ne batwala omuzigo. Tulengedde akantu kaffe kali akamisi Uganda ddamu okatulageko okatwambaliremuko akantu ako ejjukanye mojo. Proposal kyabo manyi even after those years. Tebuvaawo. Baana bameka boolina? Abaana 3, abalenzi 3. Okay. Ojja kwongerayo akawala? Kama waba asiima. Kale ddiya. Ku Facebook okwo ojja musangako nnyo twewagire ng'abakyala. Omuganda agamba onaalya n'olyalya emmere ewooma. Tukitegedde. Program bagiyita mami yakolamu obeera olina mami yenna naawe gw'olaba nti olugendo lwe olw'okukolamu olusaanidde okuzanyibwa ku mpewo ayambeko abalala. Essimu yaffe kweri ng'otusindikira amannya n'ennamba ye na biki by'omutegeddeko kuva wa gye yatandikira paka wano waatuse nga tumuleeta. Mpita Sharita mazima wangu. Programu eno ebeerawo buli Lwamukaaga ssaawa 0 mpaka 2 bw'oba wagisubiddwa n'otulabira ku internet ku Sharita's Show ku YouTube. Ku Sharita's by the World wansanga. Nesimu kweri tusomesa abaana eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 10 tulina engoye z'abagole zonna era tutegeka omukolo gwonna. Miriam, abantu baffe tubagambe bye bye. 1, 2, 3 bye bye.